Akakiiko ka Uganda akavunaanyizibwa ku byokulonda kannyonnyodde ku nkyukakyuka ze kakoze mu bakulira ebyokulondesa mu disitulikiti n'ebibuga ebitali bimu bangi ku bo mwe bajjiriddwayo gye babadde ne batwalibwa mu bitundu ebirala wakati ng'ebbugumu ly'ebyobufuzi ebyokulonda lyeyongera mu Uganda. Ensonda zitegeezeza nti abakulira akakiiko k'ebyokulonda baagudde mu lukwe olw'abamu ku bannabyabufuzi abeekobaana n'abakozi ab'akakiiko k'ebyokulonda ne beenyigira mu vulugu n'emivuyo mu kulonda nga kye kimu ku ebyo ebyaviiriddeko enkyukakyuka zino okukolebwa. Kino kijjidde mu kiseera nga akakiiko kali mu kuwuliriza okwemulugunya okw'abantu abeesimbyewo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu abawakanya engeri okusunsulamu gye kwakwatiddwamu mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga bamu bagamba nti abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda beenyigidde mu vulugu eyabaviiriddeko obutasunsulwamu. Wabula Ssekamwa ow'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda Julius Mucunguzi agambye nti okukola enkyukakyuka mu bakulira ebyokulonda nkola ya bulijjo. Buli mukozi w'akakiiko k'ebyokulonda baluwa yalina emuwa omulimu egamba nti akakiiko kaddembe okumuweereza mu kifo kyonna mu kitundu kyonna eky'eggwanga lyaffe Uganda. Essaawa yonna akakiiko we kaba kasaliddemu nga kalaba nti obusobozi bwo bwetaagisa mu kifo kino oba kiri. N'olwekyo okukyusakyusa abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda ba returning officers n'abakozi bonna okubakyusaamu ne bajja mu kifo kimu ne baseba mu kirala, abamu ne bajja mu district ne bajja ku kitebe ekikulu, abantu bajja kitebe ekikulu ne bateeka mu district oba mu department z'akakiiko k'ebyokulonda ne bakujja mu department emu ne bakuteeka mu ndala. Kya bulijjo, si kipya ate tekyeraliikiriza. Julius Mucunguzi agambye nti akakiiko okukola enkyukakyuka zino mu kiseera eky'ebyokulonda nga kyongedde okusembera kyakoleddwa okuwa abakozi b'akakiiko obudde okumanyira ebitundu gye balaga akaseera k'okukuba akalulu kagenda okutuuka ng'embeera y'ebitundu ebyo bagimanyidde bulungi. Bwe wagenda okubeerawo akalulu aka general election akakiiko kabamu enkyusakyusa gye kakolamu okulaba nti abakozi b'akakiiko basobola okukolera mu bifo ebirala bye batakolerangamu. Ekyokubiri, so generally okukyusakyusa mu bifo mu district ba returning officers bakoleramu nga twetegekera akalulu nga akakiiko ketegekera akalulu kya bulijjo era okuva akalulu katandika okubeerawo enkyusakyusa bwe zityo zize zibaawo na luno enkyukakyuka eyo yabaddemu. Ebyo nga bikyali awo eggandaalo lya Sabbiiti lyonna abakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda balimazeeko bafuna okwemulugunya okw'abantu abaawandiisibwa ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu nga baatugala okutunula mu kwemulugunya kwabwe. Julius Mucunguzi agambye nti akakiiko kali mu kubaga alipoota ku buli kwemulugunya kuno egenda okusindikibwa eri buli muntu eyatutteyo okwemulugunya. Abasinga obungi beemulugunya nti waliwo abaayisiddwamu mu kusunsula nga tebalina bisaanyizo. Abalala bagamba nti babalemesa okusunsulwamu lwa ngeri gye bagamba nti teyali babwenkanya. Abalala bagamba bafuna ebizibu mu kkubo nga bajja ne batasobola kutuuka mu budde nga basaba akakiiko kabaweeyo obudde obulala. So ensonga nyingi nnyo. Abatuuze ku kyalo ky'e Buloba mu disitulikiti ey'e Wakiso bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga nga mutuuze munnaabwe Kadope Samusoni abadde addukanya ekifo awaterekerwa emmotoka ekya paakingi ng'attiddwa era nga waliwo ne pikipiki ezibbiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kansala w'e Buloba ku lukiiko lw'eggombolola ya Mumyuka Wakiso wamu ne mutabani w'omufu nga ye Dennis bategeeza laadiyo Kyabassa nti kikangabwa ky'amaanyi ddala kye balimu era nga poliisi emaze okutuuka okunoonyereza ku ttemu lino erikoleddwa. Nyanze Mugera Moses kansala w'e Buloba. Waliwo wano omuntu waffe omutuuze waffe abadde alina wano paakingi e Buloba nga tewaddaanibwa so. Bamusise ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero naye ebibbiddwa tufunaa kubitegeera bulungi kubanga poliisi tekkiriza muntu yenna kuyingira mu kifo kino. Balinda embwa zikowenga olusu bajja balabe ekiri munda naye kiteeberezebwa okubanga wabbiddwawo pikipiki nga 2 ne ssente ezimutwaliddwako ye kenyini ne bamutta. Nambika ntangu Dennis owaye nange mpulidde ku makya nga bankubira ssimu muzeeyi wange Kadope Samusoni bamusse bamulumpye bulembe ne bamutte amanya amawulire gasaawa oba nange lwe bakunkubira ku makya.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash senya amannyo nga bw'ogajjanjaba ng'osanyesa Muna Herbal Mouthwash eritangira amannyo okunyenyeera amannyo agaluma n'endwadde zonna ez'amannyo. Muna yakakasibwa NDA musange mu drug shops oba pharmacy ezikuliraanye nga bali wamu ne Truckmail. Omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Truckmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Truckmail lisange mu pharmacy zonna era lyakakasibwa ne NDA. Ddembe lya muntu avunaanibwa omusango okuteeseganya n'omuwaabi wa gavumenti n'akkiriza omusango nga munnamateeka Waiswala Fairu bw'annyonnyola. Omuntu yenna gwe bavunaana omusango gwonna era nga akkiriza nti omusango guno yaguzza ayina eddembe eriyingira enteeseganya n'omuwaabi wa gavumenti waffe gwe tuyita the state attorney n'akkiriza nti omusango guno yaguzza era n'omuwaabi wa gavumenti naye n'akkiriza okumukenderezaako ku kibonerezo okukka ku ekyo kye yandimuwadde. Enteeseganya eno ffe mu lunnamateeka tugiyita the plea bargain oba the plea bargaining agreement. Akawaayiro namba 5 akamateeka agafuga enteeseganya eno kagamba nti kasita kkooti ebanga tennawa omwawaabirwa ekibonerezo, omwawaabirwa oba omuwawaabi wa gavumenti asobola oteekamu okusaba nti bayingire enteeseganya. Omwoleso gwa CBS Pewosa gukomekkerezebwa olunaku olwaleero era abolesi ebintu babisaze ebbeeyi. Omusasi waffe Munnabuddu Sharif Lukenge ali mu mwoleso e Masaka. Omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogwa CBS Pewosa Nsindikanjake ogubadde guyindira wano ku mbuga ya Pookino e Masaka mu Buddu olwaleero lwe gugenda okukomekkerezebwa nga guno gwatandika sabbiiti ewedde n'ekigendererwa eky'okuyitimula ebyobulimi awamu n'obulunzi abantu ba Buganda baganyulwe mu ntuuyo zaabwe. Abamu ku boolesi batendereza nnyo rediyo y'omutanda Kyabasa olw'obuyiiya bwe yayongedde mu mwoleso guno ate ne tekinologiya ayoleseddwa mu byobulimi n'obulunzi bagamba wa kika kya waggulu era tabalese kyekimu. Vincent Omugave sebo omwoleso tegutambudde bubi olw'enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka okuteekerateekera omwoleso guno. Tusanyuse nnyo okubanga gutambudde bulungi era twagala nnyo abantu bajje ku mudaala gwaffe olunaku olusembayo luno babe nga basobola otugulako ebisigaddewo ate tubasomese n'obasomesa naddala ku byokulima n'ebyobulamu. Amanya nze Muyinda Hakim nga ndi omu ku badirekita ba Hakim Coffee. Tuli wano ku Powesa ku ssaza twazze okwolesa era twolesezza nnyo era tusaba n'olunaku olwaleero nga luno olunaku olusembayo abantu bajje kaho omwaka twakasazeeko bbeeyi. Lw'olukiiko oluteekateeka omwoleso gwa CBS Pewosa Nsindikanjake nga lukulembeddwamu omwogezi w'omwoleso guno Nakiryowa Evelyn beebazizza abantu ba Ssemunywa mu bbendobendo lino ery'e Masaka olw'okujjumbiranga enteekateeka ez'ebyenkulaakulana naddala ebikwata ku byobulimi. Tubeebaza nnyo ku lw'olukiiko oluteesiteesi olwa CBS Pewosa Nsindikanjake. Twebaza nnyo mwenna abavudde ebule n'ebweya abasobodde okujjumbira omwoleso guno ne mujja ne mulambula bannaffe abayolesezza ababaguzeeko ebintu. Mu mbeera eyo ebintu bingi bisaliddwa ebbeeyi olunaku olwaleero ng'aboolesi bagenda okuzingako ebintu byabwe oluvannyuma lw'omwoleso guno okukomekkerezebwa ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharif ndi wano ku mbuga ya Kalya Masaka mu Buddu. Obunkenke bw'amaanyi ddala mu bannakibiina ekya National Unity Platform eky'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda ng'olwaleero ekibiina ekyo mu butongole kitandika okusunsulamu abantu abeegwanyiza okukikwatira bbendera okuvuganya ku bubaka bwa palamenti ku bifo ebitali bimu okwetooloola Uganda. Waliwo bannanuupu abakedde ku kitebe ky'ekibiina kino e Kavule nga bagenzeeyo okusunsulwamu akakiiko akagaba kaadi ezaakyo okulaba obanga bayita ku kaguwa nga basinziira ku ebyo ekibiina kino bye kyateekawo okusunsulamu abo be kinaawa kaadi zaakyo. Omusasi waffe Sekajiija Augustus ali ku kitebe kya nuupu n'ebisingawo.
embeera yakayisanyo ku kitebe ky'ekibiina ekikulira oludda oluvuganya gavumenti ki National Unity Platform ekavule nga kino kivudde ku bantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abeegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ku mutendera gw'obubaka bwa paaliyamenti abakedde okweyiwa ku kibiina kino okulaba nga basunsulwamu akakiiko akaateekebwawo okwawukanako n'ebibiina ebirala nga National Resistance Movement ebitegeka akamyufu ekibiina kya NUP kyasalawo okukozesa enkola ey'okusunsulamu abo abaagala okukikwatira bbendera okwewala enjawukana ezireetebwa akamyufu olwaleero akakiiko akaateekebwawo okukuba mu ttooki abo abaagala okukwatira NUP bbendera ku mitendera egy'obukulembeze obw'enjawulo bakatandise okusunsulamu abo abaagala okukikwatira kaadi ku mutendera gw'obubaka bwa paaliyamenti era ng'enteekateeka eno egenda kumala wiiki nnamba abantu ab'enjawulo abaagala okukwatira NUP bbendera ku mutendera gw'obubaka bwa paaliyamenti beewezedda nti kaadi eno ebali mu ngalo kubanga ebibuuzo byonna ebigenda okubabuuzibwa abakulu mu kakiiko bagenda kubiyitira waggulu nnyo. Munange zagenza okuwera emu kitundu nga natuuse dda fe abaasoma we bakugamba nti nno ssaawa 2 olina okulaba nga ogenda okutuukawo ng'ate essaawa ezo bakugambye tezinnaba naye tukedde wano ate nga ffe bamembers ba National Unity Platform tulinze essaawa yonna akakiiko ka Electoral Management Committee katuyite tube nga tutandika okuba nga tuyita mu vetting. Nze George Musisi nga nsaba kaadi y'ekibiina okukiikirira ekibiina mu kalulu obubaka bwa Parliament obw'Ekira Municipality. Tukedde wano ng'ekibiina bwe kyatulagira okulaba nga tugasimbagana n'akakiiko ka Election Management Committee. Tuli beetegefu okuddamu ebibuuzo byonna ebinatusooyasooyezebwa. Nze Zambali Blasio Mukasa tukedde ku kitebe ekya National Unity Platform olunaku olwaliro kwe kwongera okunoonya obubonero obulala 40. NUP yakola enteekateeka nti ground ekuwa obubonero 6 n'olwekyo tumanyi tulina obubonero bwe twasika walinga edda ku ground ebisingawo ku kusunsula kuno tujja kubikutuusa ku mawulire gaffe